Bana NRM Wakiso babadde n'omukolo ogw'okuyozayoza bannakibiina abawangudde mu kulonda okuwedde. Omuwanika wa NRM Barbara Nekesa Owundo asinzidde eno n'asaba bannakibiina kino okuzzaawo obumu oluvannyuma lw'okulonda. Ono akakasiza nti gavumenti mu kisanja kino egenda kukola ku bigasiza awamu abantu omuli ennyingiza y'omu maka wamu n'ebirala. Akasente ako tukateeke mu kwongera okutumbula ebyobulamu obuweereza obufaanana bwe butyo eri abantu baffe. So njagala bakakasa abantu b'e Wakiso nti ekisanja ekijja bwe kinaggweerako ng'ebitundu 33 eby'abantu baffe abatalina kye bakola kuyingiza mu busawo tumanyi nti kaweefube ajja kuba. RDC w'ekitundu kino Justin Mbabazi n'omumyuka we atuula mu munisipaali ey'Entebbe Tinyefunza Joseph Mwesigye bagambye nti amaanyi bakugatandikirawo okugateeka mu nteekateeka za gavumenti ezibaddewo nga PDM n'emyoga era nga basabye abayisemu okutambulira wamu nabo. Programu ya gavumenti eya PDM essettejje eziri eza PDM tulabe nti buli muwejjere afuna akakadde ako okusinziira amateeka bwe gagamba. Ate tulina omukisa munene nnyo nti President Museveni Wakiso District ne Kampala buli muluka bagenda kuwa milioni 3. Ebyobufuzi biwedde kati we tutuuse kukolera abantu service delivery tulina okulaba nga tulondoola ku enteekateeka za gavumenti zonna. Gavumenti erina enteekateeka za njawulo nnyo mweno manifesto gye mwalonze bannayuganda nti ebifo ebirimu ebya tawuni oba Kampala Metropolitan Wakiso mwegwa nti buli muluka gugenda bagufuna milioni 3 eza PDM. Tulina okulaba nti buli mwaka abantu 3 amaka 3 mu buli muluka gufuna ssente ezo. Ekyo si kintu kyangu. Ssaabakunzi w'ekibiina Rosemary Seninde ayozayozeza President Museveni n'abo abayiseemu era ne yeebaza bannawakiso okulonda NRM okusingako ku mulundi guno. Gutegekeddwa nga twagala kwebaza Katonda na kwebaza bannawakiso. Ensonga ey'okubiri nga twagala okukubiriza bannawakiso okutandika enteekateeka ey'obumu kubanga obumu bwokka bwe busobola okututwala mu maaso. Bwe tunanyweza obumu nga bwe tubyensasa mu kalulu kano ke tubaddeko kitegeeza tujja kusobola obulungi n'okuwangula 231 nga tetuddaze nnyo. Era wano tukubiriza abakulembeze era tugenda kwongera okubakulubiriza n'okubayamba okubasomesa n'okubateekateeka engeri gye balina okuyamba okutuukiriza mu manifesto ya NRM kubanga ffe twawangudde era tulina okulanga tuteeka mu nkola ebyo bye tusuubiza banne. Abamu ku banna NRM abawangula ebifo eby'enjawulo beebazizza abalonzi olw'obwesige bwe babateekamu. Ebyenjawulo lwabadde batasuubira kubanga bayise mu kusogoozebwa era nga badde bakulemberwa abantu abatawagira gavumenti. Enteekateeka za gavumenti zonna zibadde ziriikirirwa naye ku mulundi guno tukakasa enteekateeka za gavumenti zonna zibeera zitegesa mu kukola abantu bafune ekyo abasuubiza Katonda olw'okutuyikako akasubi ne tusobola okuwangula Entebbe eno naddala Entebbe ennene yetwawa jjajja waffe Pulezidenti General Kaguta Museveni. Neebaza byonna byatukoledde okulaba nga Lusukuma, Wakiso, Nansana ne Uganda yonna NRM. Kisaakye Tekla yakusakidde eggwire lino ku KTV Amalindi.